Maybe. No. No. Sikalaw. Mukwano simanyi bwe nsobola kugamba ate njogera mazima mukwano okitegeera bannange neeyanziza maama nze simanyi bwe nsobola kunnyonnyola kuba nkyayina essanyu ly'abaana abansurprise nze ku social media awamu n'omwami wange ne kampuni yange kyenjagala mbategeezeemuko olaba ssente zino birasa nkugaye oluwe neebaka kino sikifunangako banaye munansonyiwa okuba n'amaalo gayize nina madamu nina sookoleke kale beerako naye tuli mu kamera njagala buli kimu bakirabe guno simu nnyo tigubeera mu buli nnyumba waliwo wempulira nga nange mpulira seetegeera abasinga banvumya amaalo naawe gakole simanyi gwe mukwano nze nisiyinza kulimba ne wenkulaga emikono omanyi ndi mukyala ayogera amazima lwakuba osanze enkyuse bannange sise ono si asidi siyinza nakulimba nino obiraba siyinza kwogera ani yampa bizigo bino naye nino obiraba bana oyo omukazi asaana poliisi bannange ebyo nno ng'obivuddeko ne guno ngenze empona baanammwe kuzunga kuno nze nno wali we nakulabira ekitegeeza ate bakwongera ebirala abalabi abali ku HK Media tumaze ne tutuuka wano omukyala Pretty Cissy w'abeera natumiddwa omukyala nina ali awo South Africa nangamba Adija Pretty Cissy ebizigo byamwokya fe aba Herbal Choices Pharmacy twagala tuwe Pretty Cissy eddagala erigenda omuyamba okutereza skin ye abeere ng'alayika bulungi so mukwano bye bino ebyolaba nkutte mu kaveera tobinyooma olw'okuba olaba bitinibwa ebiti naye nga sinabikuwa oba nga sinababiraga abantu njagala nsooke nkubire bambi ku nnina kubanga yaŋŋambye Adija bw'otuukayo nkubira olaba obwedda ndi mu kkubo nzija naye nga bwambuuza Adija temunatuuka ne mugamba mukwano tetunnabatuuka so kati engeri gye tutuuse mukwano kamukubireko ko kasimu ayogereko naawe ndoze ebisinga yanaabikunnyonnyola kuba nze simanyi nnyo okunnyonnyola tomumanyi tosobola kubanga omumanyi era tomulabangako kwegamba surprise mwana muwala omaze n'otuuka entuse wuno sise mutuuseeko banaye ebizigo byamwokya bubi yenna mu nsingo oba kuteekeko vidiyo akulabe lwakuba mukwano naye oli otya swiiti buju nga sinagenda maaso onaani maama nze bampita nina fe bannannyini ba Herbal Choices Pharmacy eri Uganda naye nga ebintu tubikolera South Africa nkufollowinga nnyo era nkulaba nnyo nkulaba like every day naye maama nga neeyanziza mukwano nzaani bw'oba osiimye mukwano nange ensanyuse kubanga nkulabidde ebbanga naye paka we nagamba mukyala Adija oyo ne mugamba lwaki tonnoonyesa ku Pretty omanyi yapoza agambye erinnya ki nina nze ngenda sooka kufukamira kuba mpulira sikikkiriza mukwano nzaani kubanga bakamala okunsurprisinga birthday bannange buli kimu mwakirabye nabadde nabireeta ku birthday wangi naye nabadde sinabadde namugambye birthday nagambye ku makya nangamba nkyalina ebinkute naye kugamba nina ekirabo kye kya birthday naye banange abaana ba media mukimanyi mugenda kunkutula lwasanyu Adija madam nina mukwano bambi ndi so happy banange Adija nkubidde ku makya
olwaleero mbadde ne speak day y'abaana bange ejjukira abaana bansurprise nze sinnabakola live kubeebazaako nga bw'obitegeera nabadde nkyali awo kubanga mu bufunze bana nze simanyi waliwo n'olumu lw'ebigambo olaba ndi mukyala mwogezi naye olaba ebigambo olumu biyimbula mukwano simanyi bwe nsobola kugamba ate njogera mazima ate njogera mazima mukwano okitegeera bannange neeyanziza maama nze simanyi bwe nsobola kunnyonnyola kuba nkyayina essanyu ly'abaana abansurprise nze ku social media awamu n'omwami wange ne kampuni yange sinnaba nakukola live kubeebaza ebirabo bikyajja nange mbeera n'omwami wange eno era owedde olukwe tululuka n'omwami wange wangi okunsurprisinga Adijja waliwo olumu mukwano waliwo olumu lwentulaawo ne ŋŋamba naye nzaani mu social media nino oba kulabeko ku video oba ondabeko mukwano olabeko ne wenfa bannange Adijja naye nawe bali kuba mwesigwa neno tonkyawanga omanyi siri mubi naye munnange Nina no pretty sis afukamidde anti leero sande naffe tubeera mu bya simanyi kyenyiza kugamba mukwano mazima nembeera ku media abaana bansurprise nze kwegamba ebirabo bikyajja birthday yali yalwa bansurprisinga ngaemwabiraba naye kyewunyisa okuba nga abantu bakyampa ebirabo abantu bampa oli n'alaba ekikugwana kati gwe wandaba ku media nno nkyuseemuko mukwano singa wandabako wali actual enewe wandaba bannange nali ŋŋenda nakulawo okolimira omukazi eyakuwadde ebizibu simanyi gwe mukwano nze nisiyinza kulimba ne wenkulaga emikono omanyi ndi mukyala ayogera amazima lwakuba osanze enkyuse bannange sise ono si asidi sinza nakulimba nino obiraba sinza kwogera ani yampa bizigo bino naye nino obiraba obiraba bana oyo omukazi asaana poliisi bannange ebyo nno ng'obivuddeko ne guno ngenze empona baanammwe kuzunga kuno nze nno wali we nakulabira ekitegeeza ate bakwongera ebirala awo wandabira ng'ozze byasooka ne byengirya ensooka nendiba ate nenziramu nendibuka bubi naye mukwano kati ono oba bakuwa ebizigo bino bakupangira bino bye tubeera mu media ne tweyogeza abantu mitinga nga batumanyi osanze enkyuse mukwano naye nzikiriza nti ngenda kyukira ddala okusingako awo naye weebale kundaba kakati mukwano ebintu ebyo Adija byakuwadde mukwano nkusaba ompulirize tebyerusa iye bw'oba olina mukwano ekifo kyekisobola okwelayitiza okosobola okuba nakyo naye ebyo bigenda kuba nga birongoosa omubiri iye mukwano bigenda kuba birongoosa sikiini yo eddemu etereere ebeere ng'eri ku kala y'emu bw'oba olina ekizigo kyo ekyerusaitiza oke naye eryo kati liringa ddagala sabuni waffe naye mukunaaba omubiri gwonna kati nina nzikiriza omukyalo ono mugire mulage ebintu by'omuweereza kuweerezako ka body serum nina mubulire bwe kyokka byavudde bweru batange zino mpeke wangi ako kesiga mubiri gwonna okuwona okutereera zenyono sabuni nange neyanziza nebino sibitaddemu ssente guys nali ku live nti obitaddemu ssente anti babitema obamanyi balowooza olwokuba talinayo amusurprisinga na muntu amulaba kikyayitamwe ayinza otema ebigambo obamanyi batema olaba bansurprisinze surprise nga ewabirabye bangi babiyogedde nti birabika nze nagyekoledde olina omukisa ogutalina okitegeera so siina kyemmanyi omukyalo ono mbadde simumanyi bannange anyuma okulaba anyuma okuwulira oba abatuvuma oba abakola ki tugenderawo tekirina buzibu okitegeera ne mukwano neyanziza nnyo neyanzeege bannange Adija abantu naye nga bambi njagala sikiini eyo ogikukoleko ogifeeko empekezo tezirina buzibu ono sabuni tamubalagale kintu kyonna ziri nakyo ziri ku nga nakyo bwozirabye
era nja kuba mpita Adija Obansigaza ekizigo kyekyerusanze sikiinaako buzibu naye sooka ojjanjabe sikiini eyo bambyetereere esooka eveemu bino ebya black ebyamwokya bijja vaamu okumala bbanga kinina kati ekitegeeza sabbuuni tamunaaba feesi yokka sabbuuni amunaaba omubiri gwonna kubanga biri ku mubiri gwonna eno mbisambita ebyakwokya ate eyo omunange wali oke bannaye wawona kyankuba mu feesi nze nawunga ewalala wona wali kiriyanga bondaba naye feesi wano kuba nasooka nenguba neŋŋamba yikiki nenesiga ebizigo nengubira ddala nagenda okulaba ate sikini etandisa okolaki okuyuuka kati wenalabanga atandise oyuka nesuka neŋŋamba kansooke mbiveeko okitegeera nina nga bwogamba nti nosooka newesiga ekiziga nekisooka nekikuleeta ebintu ebiri munda bino tebireeta bikaza bukaza nedda terigenda kuzigula mbuno lifuukuule nedda empeke 2 buli lunaku sabbuuni omu omunaaba olweggulo omulala omunaabe ku makya asobole okubanga yenna akola mangu sikini esobola otereera nina birabolabo byebyennaleese byebituufu oyiro oyo abaako ekizigo naye ebizigo tetwabiweereza kuba gwe woba olina ekizigo kyo osobola okyesiigirako oyiro oyo osobola ofunayo ekizigo ekyalayisi ne bwaba Caroline naye ng'ali original mukwano nebatakuwa ebizigo bino bitabule abantu batabula ebintu bingi atabula empeke n'ateekamu tyubu n'ateekamu ekizigo byonna ne bikwokya mukwano munange nze kyova ndi open era abasinga babeereeyo n'abeereeyo n'abuya tamanyi kiddako naye nze navaayo nenjogera lwakuba so akugamba nti obaani yakimpa awo mba ŋŋenze wala omanyi ndi muntu tomanyi ayinza okuba alina baakolako nga byabakolera naye kagamba saagala kwogera bingi naye nze nsigala neebaza madamu Nina weebale nnyo weebalire ddala weegasse ku bampadde mu bufunze surprise ekyatambula nze sinsiesa dadi gyaba surprising even omukyala ali taki naye mukyala abantu okitegedde bonna waliwo abaganzi mukyala wanki iye era kunoonyeza olunaku lulamba ngambye Nina tetunnatuuka buli gwe tubuuza agamba mweyongereyo bambi even leero nkubidde ne mugamba yinga Nina speekide y'omwana okitegera waliwo n'omukyala abadde ampise yabadde yatuyise actually yatusasula n'otusasula naye nagumye neŋŋamba nja kwogera naye wekinaaba kisoboka nja muddiza seneze kuba yabadde n'okubeera nga tugenda okumusanyusaamu yabadde alinayo pate naye neŋŋamba Adija kankubidde sijja gaana kanzikirize omukyala nja kwogera naye kasita mukwano gwange neŋŋamba kambeerewo sipiikidde tugenze era tukomyewo bayisaawa zibadde nga 8-9 nga nindirira ono bambi byalaba byayise munyonyi okuviira ddala e South Africa kale eno naye Adija olumu neebuuza neŋŋaana mu nsi nze banaye mazima ndi biki oli biki Adija ndi ki kuba abasinga olaba madamu Nina baŋŋamba akakazi kavuma kalina empisa embi biki naye oba abantu simanyi kiki naye nga nze ng'ate nze ng'era okimbuuziza neeraba kituufu njagala neeraba enkulabe nange kati ndi byange era sande naye maama era olabika nnungi naye ebiseera ebisinga omuntu yenna bw'abanga ahasolinze amanyi kye bayita ahaso ng'akulabye gye watandikira aba alina okuwa ekitiibwa tunajja n'akuvuma naye nga nomata wati oba ovuma tekibeera ki naye omuntu yenna ahasolinze respectinga hasla ate n'ekirala omuntu osobola okubeera ng'ovuma naye abantu tebanoonya byakungulu banoonya mutima gw'olina munda yes nti omuntu omanyi omuntu awa respect esente n'omuntu n'amuwa sente ze n'amukolera ekintu ekirungi mwagenda okufuna oyo omuntu aba tasangika sente zekyeyo abantu bazinyuma n'ogikola n'osigala ng'ogiddukanya abantu zibafaako sente naye gwe oba osobola oyimirirawo n'ogamba omwana nti nedda gwe togenda kudda ng'oli ku zero neba n'abaliddeko ze balidde nze zino kanzikolelemu ka bizinesi ate saving wabeerewo nze mukuweereza anytimenesigaza ebyange abantu ne bampa pipo tebamanyi tine mu media kati gwompadde nakuwadde kimbadde nkumanyi madamu Nina
Do I know you mazima ddala ng'abantu abalala tobona abadda n'abakyala abamu abansurprise nze ku birthday yange madamu Nina sibamanyi abamu avuddeko ani onatukubira tuli bize banaye abali ku HK Media beera nga subscribing nga tuli wa mukyala Pretty Cissy njagala tutwaleko mu nnyumba ye bannange twongera okubeera nga tunyumya muko naye mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okubeera nga muwagira eno ye Herbal Choices Pharmacy eyansindise wano okubeera nti no emujjanjaba ku skin omuntu yenna yamuwa ebizigo ne bimwokya bannange yeetaaga kolimirwa fesi y'omukyala tezanyirwako naye bambi nsaba mukama bikukolere nga Nina bwagambye in case of anything kubira cause balina ne branch eri wano e Uganda ne South Africa so tugenda kubeera tuyingirako mu nnyumba y'omukyala Cissy ate tube nga tweyongera okunyumyamuko ng'abakyalo manyiza olugambo tebaalunkubira obimanyi kubanga si omuleka olumu omanyi lwaki okitegeera sometimes nti nkola live oba olumu olusi ne wabeera nga tebirabise naye bw'oba ontuuseko direct n'ondaba olabanga okitegeera naye maama byonna bya Katonda kati ngenze ntererako naye kannyongere n'okubeera nga ate nkozesa kino ekikyo naye madamu Nina simanyi kye nnyinza kubawa nga nze omuntu mwebale kunfolowinga mwebale kulumya abandaba ekyo nakyo nkikoonako omanyi mu nsi tunompadde ebizigo waliwo gwe byayokya nga tasobola funa yadde amuwa akaweke kano kubanga nkimanyi bino ebizigo biva bweru bya bbeeyi nyinza okubeera nga ntudde wano nga ndi mukakadde plus oba million plus kwanze manyi ebizigo okitegeera madamu Nina sikumanyi tomumanyi wayitiddemu Adija Kigozi koza Adija Kigozi mukwano gwange ate mu baamawulire bonna ye muntu gwenzikiririzaamu kuba ebiseera ebisinga tapostinga mawulire gansanze olaba madamu Nina Adija ono omulaba abasinga bamulaba bulala simuwaana nti kubaki naye yeetuukira ku ground n'akakasa ekituufu bwekiri okitegeera Nina wandabala bloga nti nkuteka video nenga sharinga like nga olaba amawulire gangu tokyatuwulira Nina tokyatuwulira mubaddemu akantu akakaaba otuwulira kati kuba njagala ompulire bakuwulire akakase kubanga beeyogeza nnyo mani banjogerako nnyo kitegeera akakase olaba even I posted my video oli n'agamba abateesi yekamba banaye munkwata tukwata kale guno si munnyo madamu Nina bano abateesi abatulaba njagala bawulirize kino guno si munnyo ti buli muntu agenda kulengera akuwa ekirungi kyoyagala okitegeera guno si munnyo nti buli muntu kyali nti gwenga gwa avuma nga tosobodde kusaba tosobola otuuka ku buwanguzi kubanga mu nsi muno fe kituwangaza kubeera nga twagala abantu kubeera nga omuntu atuuse kyatuuseeko omwagaliza since speaking newobuuza oyo omukyala wobanga ozza omfolowinga asobola okukubulira Cissy yaani muntu w'omutima omubi tabula naye mukyala nebbaawo akwagala bannange ebizigo ne bikwokya okutuuka ku ebyo byonna naye omwami n'asigala ng'akyaguma kati kankubuulire omuntu ayagala muntu mutima si bino byakola ate naye amanyi lwaki nkikola fine asobola okugambako bannange tukuddemu tukubire tuddemu tumukubire netiwaaka ya mukama we evaako madamu Nina muyita madamu Nana kuba nina madamu Nana gwenangira business gwenangira ebintu naye bambi kakutabira ebizigo bya Nina bikola naye Nina mukwano otuwulira wanje nga bwe nkugambye nti mwebale kunjagala nga wendi ne munoonya mutima gundimu ne mutawuliriza samwa w'abantu kubanga mu nsi nino oyina abatakwagala nange nina abatanjagala oyina abakwagala nange nina abanjagala so
so munsoso asanyusa buli muntu nona adija ku kigozi byayitamu nange mbiraba ate ngumira nnyo ku bo wakati bo media bagiruddemu ukitegeera mukwano so mbeebaza okubeera nga munjagala abantu ne bampita omuyaayi omubbi naye ne mweteesa ne mugamba nedda tulina omusurprisinga tulina omuwa birthday bangi oli n'agamba wabipanze naye nga nze nina ssente kyezipanga kale fine nsobola obyetuusaako naye nze sijja kulimba ne wojja n'onsalako ensingo oba n'otwala abaana bange abasatu bennina mu bulamu nti obateme ddala ebintu ebyo nnabimanyaako osobola okubeerawo n'okikakasa kuba sobola bbawaayo nga nkimanyi nti nali mbimanyiko nze nkubeere n'okunsurprisinga byasookera ku dduuka yes kubanga nze nava wano nali ŋŋaayeshifa mbanjawo mulaba nga bano abaana bange bo baali bakimanyi mu bufunze surprise eno yali y'abantu nga bonna nga bakiteesezzaako kati ne wabaawo abagamba ffe tumukolere ekyaffe nammwe mukole ekyammwe kyesaamanya nze kubeera ne mukuva even newompuliramu kuba nze nava wano ngambagamba tugenda mu manda wewebanga amaduuka ge twali tugenda okugula gaganye ku olwo nga mmanyi tugenda mu manda era ne mbagamba abaana bali mu manda naye nange ngenda wandegeya olwo nga bano balina engeri gye bakikozeemu nga bw'obimanyi sirina kye nnamanya mu katonda muggulu batwala abaana bange abasatu nze birthday sinze nakikola buli kirabo kye mwalaba tekyali kyange n'ebino byompadde togamba ntesezza n'adikya n'abalala bakyaleeta even yesterday nina gwe nali sivinze nga wetaki nandetera akagato kembaddemu olwaleero mundabe mu buvidiyo bw'olwaleero nga ndi nyambadde bwenti ndetera ebirabo byange sagala kwogera waliwo nebino wano omanyi nnumya ebintu si byakwessaawo bino ebintu si munyu era nze nkibaddamu yes ono omwana ndowooza mulaba appreciate my yes so I have given you on your special day. Me as a person, what made me give you these gifts are to show appreciation of what you are doing for us. Just know you inspire a lot of young people and women out there of what you are doing and what you have achieved. Love you, Buju, and enjoy your new age. From Jackie Wababi and Sekadama. Jackie Wababi ali Sweden. Okitegeera kati uno nkwataganye ne nina ali South Africa. Kagamalu ebintu ebimu bambi nga si munyu. Okitegeera kikubeera mbule ncho Hadija abaana bange banaye muletse ebirabo tulabe ebya busy kati bino nkulaga nno bino kuba ebisinga babiraba bino babimpadde banaye kalu bitoninga kalu kampe ngenda nako Taki bamwita nakawesi ajala oyo ye kale mumanyi kubanga buli kimwe ekikye tulaga obugato otugato tuno tolaba olwaleero otulaba batumpadde madamu Nina okitegeera ebirabo ebirala gye biri bonna babirabye bagenda ku TikTok bansakinge bandabe nze ndi mugole bannange nti si byakwessaawo banetujja nakudaala omugole omulabye ebirabo ebirala biri watulaga ebirabo mwali nyamye ne mumpa ebirabo byange ebirala bibiri soko tunule essaawa bagimpadde ade sibiri na buli busanki yubisibu welcome bichi busanki yo babi waligeza mu kisenge nompa ku birabo ebisinga ebitonotono byolaba waawo zi perfume saawa agambe nti ye mugole olwale kateka yo kana kiteke waliye aina kavya bino si byakusaaga atujjanira amalo binoze waneeno Enyumbaye bambi erabika bulungi wansanyusa akasaawa akasawa ni yakuwadde akasaawa ka mwami wange omulungi laira ombwati tupine ntwagala nnyo olumya abantu kale kozi mwogera nnyo n'ebitanyuma bambi omuntu olina mukisa gusobola kuwa kirabo nga kyange ntunoova eri nonjogerako mazima can you imagine kantunena mu kamera people mukendeeze abantu batwagala no matter what yogaliza ofune nze abantu okumpa sibamanyi tebammanyi naye not because nti abamu nina even their business banjagala lwakuba kiki kyendi munda tenti ogirabye ekyalina muki anti tubadde tujogerako bino byonna birabo bannaye mpa ekikopo kiri banange ebintu si byakwessaawo banange pretty this is nice wagakubye mukyala omukyala yagakubye ziti shati mwazirabye
obuntu kati tunywera mu bwabagole obuli personalized yakwesaawe hello birthday oba yamyaka ne bwe ndibeera emagombe ndibijjukira leeta ekimuli ky'essente okumanya nina amalo sinaba nakijjako otyo pulira njagala buli kaseera mbe nga nkyakiraba leeta ekirabo ekyo ona bino si byakwessaawo kamawulire ku social media but olina okumanya ani gwoyogerako ng'akasawo gakalungi ka Valentino nina bwoleka abamu bali bweru abalala bali wano Uganda bannange tuwe ku ssente kwagala nina saaga nina mina njagala naye ssente ze nsinza okwagala waliwo omuntu akuwa ekirabo n'owulira sino ssente birthday akayitako ennaku mmeka si 3 naye mpulira sinaba kwagala kisumulula bana enso kumpe ku ssente nze mpulira natabuse kino kyekirabo wano na wano bana munzibye baana bange batoddewo kaawa zimubbi babyewo omutwalo kino kirabo kyabaddeko emitwalo 7 guulo mwana wange gwanzi enewe sifaayo azironga azinga kyayingidde mukwano bino si munnyu sibibeera mu bulinjo ekyokubiri kyenjagala mbategeezeemuko olaba ssente zino birasa nkugambye oluwe neebaka kino sikifunangako banaye munansonyiwa okuba n'amaalo gayize nina madamu nina sookoleke kale beerako naye tuli mu kamera njagala buli kimu bakirabe guno si munnyu tigubeera mu buli nnyumba waliwo wempulira nga nange mpulira seetegeera abasinga banvumya amaalo naawe gakole nekiri ekimuli kyabaddeko naawe osobola okugakola amaalo banayika pinki nga abaana bange tiimu yange kaleke kino ekirabo kyakoleddwa omukyala ono oyo Jackie wa Babi ne Sekadama be bampadde bino ebirabo ebibiri kino nekiri ebirala byonna bye mwalabye kutimba bino ngato mala biki banaye Nike ostegera ngato za mutima bino byonna kali akabokisi akatono nabazeebaze yasawa ya habi mwe yageleta biribi bana waliwo ebiralawo bikopo biki yangu wandi mu bino byonna byolaba ebintu si byakwessawo guys kanjagala embalagire ddala nti wakufa mulimu abantu abatwagala buno nno bwavudde wa mulenzi wa mwana wa mama kati bino byakoleddwa abaana bakampuni leta tulabe leta ebirabo byonna biteeke mu kamera bazange bino ebirabo binaggwayo nina kavudde wa mulamu wange omubwati ate nno birungi bannange nina wow Adija kali eri akakopo kengenda nako kali akeeri perfume zonna muzete wadde ngenda n'ekimuli kya ssente nakali akakeba akeeru nammwe mubiraba nga kuliko birthday for pretty Cissy muntu okuwestinga time weye what nakuyiwamu obuntu buno so nze temumpita wa bulijjo kale so akasawo oli big girl ndi bize kale nabo bakiraba ebintu si byakwesa abaana bampadde ebirabo n'ebimu nabisaba okuludde engoye zonna leeta wano yageze ku gundi ono mumanyi Cissy mulimu engwe buli kimu kikutanyula buli kimu kinsanyusa nze bwentyo mulimu banange eyasaba okuludde ebirabo kano mukawulire obweddako ekawunya buli wamu nga kuwunya towulire ennyumba bwewunya akawo nti obwedda ndi mukwebuza nga mboba bakateekamu esi bakulu guno naye mukwala abantu bakulabiridde era empale yange waliwo n'obusaati engoye buteeti byonna leeta wano otyo buli wana ndaba mu media manya nyambadde mwoyo ulidde omwoyo olwo gunninye ogwabo abansurprise nze ate sirigaba bintu ebyo mikwano olaba ekimuli kino waliwo n'endala naye ekimuli kino okiraba eko emitwalo 7 waliwo n'ekirala kyabaddeko emitwalo 3 ngenda kugulamu ekintu sigenda kulyako yadde ekikumirwa n'omutwalo bagubyewo abaana bange abo naye ngenda kuguzaawo okulaba nti mbajjukira nga ne wendibeerawa
ndimanya ate kanali yakakuwanda ono mulange kalo manager wange field manager yona akwata esimu yonga embuzi mugiraze anange ebintu sibya n'embuzi nayo bagireze leta lino taala era ebinga bomanya abaana bagalanjako buli kaseera kitegedde mpole taala ate terigwa anange nze nina amaalo kale sibirabangako bakwano omanyi mugenda kwogera kati bingi sibifunangako manyi omuntu olina okuba n'amaalo kitegedde nze njagala mbalage nti mu nsi abantu banjagala mwabagamba mbu ndi mubbi kale oba kale bano bosa ababba akasawo bintu namwe mubiraba mutindo mukwa buteete baana okitegedde ddia okitegedde abantu tebalina bugumiikiriza omuntu ayagala waayagalidde ekintu waaba akifunira gamba bizinesi eyo gira baffe tumanyi bwe tukolamu ekintu kyaffe naddala abaana b'ebibanda waliwo ebiteeteyi Zara wuno omwana bamuweereza Zara bino tebabirabangako era balina okukimanya nti bipya kyusa eri tebagala nti bukadde buno bwabadde bwani kyusa emmanju eno balabe saagala mu bisaagiremu ebintu si byakusaaga waliwo obuteeteeyi budress kubanga njagala abaana bange abeebweru buli we nnaayambalanga akantu ako ne social media ekimanye eyo surprise gye baamuwa ffe kwetuli aba HK media tetuzikiza okitegeera so guys waliwo ebintu ebimu nga okkiriza Katonda naye olumu n'olemererwa ekiba kizze so tobeeraawo n'ogamba naye lwaki Yesu tanya nokudde lwaki Yesu ankoze bw'ati wabaawo kya planninga abakyala bano ab'e Sweden, UK, London, Germany, Saudi Arabia kale tutuganye Saudi Arabia baali bamanyi naye ate abo ab'e UK, London, Germany baali tebamanyi you understand so bandabira ku bano bye bankola okusinga obungi okitegeera weewaawo bakadama babandaga naye ate abasinga obungi tonenyezanga Katonda kintu kizze mu bulamu kubanga embeera yajja yankuba bampita omubbi amawulire gankuba wenakwatira video yes buli kimu buno bonna bampadde buwe waliwo n'embuzi eri bweru nayo bagimpaddira video bino byonna bannange byange baana babimpadde naleetawo abaana ab'obuwala abaali baagala omulenzi omu nabo banyumira bitya ne balowooza nti nnimba kati sookola ab'esitoola eyo oli yali brother wange nze nnyinza okwagala okuswaza brother wange mu kamera kitegeeza abantu abasinga tuteeka ebintu mu kamera nalowooza nti tupanze bipange nga olaba birthday we yabadde basinga ne beeyogeza ebirala naye atenga Adija tebafunaafuna birabo tewali yali akimukoledde ate n'ekirala waliwo omuntu embeera gy'otaddewo nga tebangawo kitegeera so nze abantu bampadde abaana bange bano benkola nabo oyo vijja junior omwana wa maama kameramani wange nga bulijjo tambula naye ambeererawo byonna byolaba mu media ebyakyuka ebitambula obulungi oyo abaana bange basekulitale baani abasinga osanze batambudde kozi leero tetukoze Sande okitegeera bingi byempiseemu okubeera nga nalinga ntya social media eyo nagamba nga Adija ntya social media naye nakugumirako nnyo netandika okukola live ezange ndoza nakakolayo live nnya naye nga ngumidde engeri gy'olina confidence eyo olina engeri gy'obuulira abaana kwegamba tategedde n'alekayo bulesi naye ng'obabuulidde waliwo omuwala awo gwe mwali mugamba oba bali muganda wa mubbye ssente awo ngamba iba naye no timu nnungi nnyo bambi balina timu waka oyo gwolaba yansasula bubi naye saagala gendayo bannange nino ogenda tukkiriza tukusiibule tukole interview tutele tuddeyo embuzi temwerabira ogiraga kuba nayo yabadde tuyina ogikwata Mana nina webale nnyo mukwano mpoze ekirala nina nzikiriza ku mpewo nkuwe enamba ya Cissy mubeere nga muwuliziganya ku bya skin direct bambi bagimuwe enamba yange ogenda kumpa enamba kankuwe enamba zange zonna ngenda kumuwa naawe nkuwe enamba zange aleme kubanga buli kimu ambuuza kuba sibimanyi nnyo bambi kituufu enamba yange banaye mwena abatulaba ku mpewo
bw'oba yagadde okundetera ebirabo Adija wali mu mutume bagwenzikiriza mba media bo Adija n'omwami mulala gwe bayita Waswa Emmanuel oba Emma Waswa Emma abo babiri abasigadde bambi mundeke simbo bimwankuba nnyo so enamba eyo gwagiteekamu making sure nti oneetaaga ate oyagala n'ono madamu Nina eri 0750 zonna ziri ku WhatsApp. Nina inkomewa mu bbanga kyoko soko male enamba eyokubiri eri 0777 Hadija olaba kasoka male enamba ali mu kugisomera n'abamulaba ku mpewo nanti ogenda jipa right ngenda gikuwa gisomo endala ziri bbiri kanjiddemu 0750 1175 eyokubiri 0777000264 woteekamu eri negana ku WhatsApp teeka mweno zonna ziri ku WhatsApp kozi abasinga ebebwerwe wateekamu endala oluusi egaana oleeta WhatsApp so yensonga lwaki mbawo enamba bbiri zonna okubeera nga munsinkana madamu Nina obujulizi bw'enzaabulina ekizigo kye we kinaaba kikola mukwano nze seekweka nkitegeera bano abakazi aba simanyi bali ku mpiso ne beesigama ne bamira makerenda ate najja n'atulimba n'atuwa ekizigo nga ye ali ku mpiso yes gye balikoze anti kati ekerenda lino bangambye teryerusa wabula litereza skin likujjanjaba ebikuliko ebyo kyobola njagadde mukwatagane naye nga buli kikutuukako omunyonyola sacha tyakugayiza so nja kubuulira amazima sise ndi mukyala ateekweka era abasinga banjagala lwekyo nti njogera mazima sirinaayo muntu gwenkisa sirina nsonga lwaki nkulimba nze n'ekindi wa kabeere mwana nga nkosezza genda ku media kituufu n'abakozi abange bakimanyi nti sise bw'omunyiiza kubanga ndi open mu buli kimu kyekisinza okuntunda seibula Nina tuve wano Madam Nina webale nnyo webalire ddala webale kunjagala mukwano nsanyuse simanyi ssanyu lyange wensobola ddikulaga wabula mba njagala nkukolera obujulizi n'abasinga balowooza nti buli atunda ekizigo atunda fake gw'ojja bakiikirira okitegera ate njagala nnyo ntuukeko oba ne ku muntu wo oba oliawo mukyalireko okulekerawo evvune nti abantu abo batumusanyuseeko kubanga Adija nze simanye bwe njagala omuntu oba wansanyusa ndaba nga bino ebigambo tebimala mba njagala Nina wadde nja kukolera nkulage nti nasiimye ebizigo byakoze ojja kufuna abakirayanti gye bali njagala mbeere nga nkusanyusaako in somehow oba olinayo ka surprise ng'osobola okukampa oba nenkatwalira omuntu oba nengendayo nemusanyusa Nina nondaba nga ndi mu famire yo oba simanyi naye nga gwe kyolaba onofunye famire empya mugenda kweyongera okwogera tonkyawa koza abantu bangi banjagala nakukyawa natonkyawa mukwano mwana atyo mukyawa n'omwana alina laavu ono nze no laavu nemmala njifuna Nina mutima gwakaluma nga woolaba wenjagala Adija nasangako Adija mu kibuga Adija teyeematira ate nga nkumanyi sise lwaki mba neematira munange sise mukyala ate nkwematirireko wangi mukwano wanje mumpulira nina kyenjagala okugamba Pretty Cissy oyo munnange nkubuulire wetwali tutandika branch yaffe e Uganda twali tetulina muntu mmanyi abantu bangi aba social media naye teri yanyamba naye Hadija wetwamuweereza message yatuweerawo ennamba ye ne tumuweereza WhatsApp n'atuddamu mangu nnyo nze gwolaba mmanyi abantu ba social media kuba nali nkola ku media naye Hadija yali mwangu nnyo Adija munnange abasinga era nze kambabuulire olaba ono Adija abasinga bajja gye tuli n'akwagalako mawulire n'agenda nga tazeemu kuba mukwano gwo n'omukubira n'essimu ng'olina ky'omwebuuzaako n'akulaga nti munyiivu kati wali omanyi wemusanze mutamu nja kugereza ekintu kimu oba kinaalabikika bubi mu mawulire nina omuntu yajjako wendi nanzijako eggulire nga bwe yali alyagala n'alitwala wayita ebbanga nfunamuko obuzibu nina enamba y'omuntu omu gwe njagala era nga wa media namukubira essimu yandaga nti mu kaseera ako teyeetaaga kumanya
Kyewava waŋŋamba nzikusindikira ze nnamba. Yes. Enamba ezo ze nakusaba oziraba? Nagezaako ko zinalaba ngaye naye zakuyamba. Munange kuba namala n'enkireka nalabanga embeera eringe kugamanga nga mbiwangu nga teyeetaaga. Naye nagezaako omuntu oyo yalinga azze okunzijako amawulire twaddamu n'omukubiranga n'okutusooza atusooza. Era mmwe baana mmwe ab'amawulire saba nnyo Adija we wabaawo ekibaddewo akuggyeko amawulire amatuufu. Abantu abasinga babi nkubuulira nkyogera n'obulumi nze omanyi njogera mazima. Kati waliyo abawulira ekinugu sayidi eyo bakamba ekyekikazi mu kibuga teyankalubiriza. Abantu abasinga olaba wamma akwagalako amawulire akwagalako amawulire n'ogamuwa n'agatwala kuba ebiseera ebyo waliwo embeera gy'obeeramu ng'eggulire gwaliko bw'amala odditwala n'otuuka ate okumweyambisa munnange n'akulaga nti yeefudde ayina omwo okitegeera. Adija namusangako mu kibuga si mulundi si gumu nga twakamala okukola interview eyo. Adija teyanematirirako wali omanyi mbu ngenda kukola nti agenda kuyitako nti Adija nze abakyala bankyawa nnyo naawe bakukyawa nnyo like anti oli mulungi nga manyi ogenda abalungi boogera nnyo n'abalungi okitegeera. Annange twekoze kibalume bana esibyama nze nkiddamu nze saawa kwogera bingi kubanga ate ndi mugole sinaba kutuuka kuva mu kisenge kati okusimule kubanga ono omugole ayinza obutakkiriza kuva wano nze sinaba kulya gwolaba okuva emisana nnina emmere twagala kugenda nejjo natulye tuyinza ove wange nga tolidde waliwo newalala gye bateekedde okulya wangi kale wakirirya kameroni n'eryenvu bambi kale newotalya mmere olye kameroni manyi okugaba ennyo wuno nina yangambye ogenda kusanga sisa afumbye emmere nina mbadde nkugamba Adija teyeeraga Adija teyeemanyi ate nze ndabika njogera mazima nga olaba Adija. Anti kati ffe bino ebintu bya bulijjo abalala babiraba bulala byabagwako obugwi kituufu okubamanya kwabagwako Adija ajja n'akuggyako amawulire amatuufu tukola ebintu bye twagala bw'aba akwetaaga waba kusabye kubanza abantu bayagala okuinterviewinga ne basalawo batambuze mawulire mafu kuba nabamaki nze siri wamaanyi nnyo mu media sansonga lwaki muntu oyinza okuba oli wamaanyi naye nga tomanya nti maybe ndowooza kyova tica nina bannaye weeraba kikazi tweyanziza nnyo tikyalumbuye munange madamu nina tikyalumbuye naye yandabanga bondaba naye by then nga nkyali ebweru namulwanirirako namwagala nnyo yeyo ye video gye yakola nga agamba nti kakkana biki yes nambuulirira omuntu asobola okubeera ng'ali mu byabufuzi naye nga mu time endala oba somehow mukwano gwo ng'omuntu tikyalumbuye okumbuulirira bangi baalaba olowooza lwaki yajja wange itiminizi yamanyi kyendi kubeera yakiŋŋamba nalindowooza mwelinako oluganda tewaali munnange jasi nali bweru asolanga ye ne mulwanire kuba kale twamwagala nnyo twayagala nnyo esayidi eyo wakati nabivaako munnange kankolerera obwana bwange obwa media byabufuzi nabisawa bbali banaye nina weeraba nina we tutamusibule tajja naye kuvaako kati nga tumaliriza mukyala weebala ekkola ennyumba ng'erabika bulungi nnyo gyona ogenda tukwatira ku nnyumba ya sse oli otya ndi bulungi munnange ati kati wali tubadde musanyu lya bizigo kati tuzze mu vibe entuufu ya HK Media weebala ekkola mukyala munnange olowooza abantu bameka bamaze mu media emyaka n'emyaka naye bino nga tetubirina kulwana ate nakukkiriza kye bakuwaddeko ekitono n'otwala ekyo n'okubeera nga oli mukkakkamu eri omwami wo nze ndi mulalu mu media naye abasinga ndi mukyala omwami wange mmanyi nnina effujjo oyo driver golabye andanvuga bamunjagaza dde era bajja mukugamba bakyogera obanga onfollowingako nnyo mu comment section naye omwami owange amanyi kyendi ovuga ya bbeeyi bulala yaba neeno bagundya baminisita motoka ovuga ya bbeeyi motoka siyange ati janvaako teyagala tubuulira
Welyange welijja ndibagamba. Kyokka bambi si yange ge mazima lwakuba abaana ba media abo bakisussa. Cause nze mbabulira mazima. Weba mmotoka sirira songa lwaki nkukweka. Bwe naaba yange ndi kugamba. Ate nawe wendi banfunye yange oba oliawo ng'esingako eyo era ndi kugamba so ekyo tukireke tetukiteekako nnyo bongo tutunuulire ekiriwo kubanga balina nnyo ebigambo adijja kati gwe nsobola okudda ebbali nenkubulira amazima naye kati abo balaba wena babulira bibamalamu bibasanyusa kitegeera so munnange ondaba nange waneeno nkozesa products za Nina olabika bulungi bambi atolera ki Black Beauty n'abasabuni wa Nina buli kimu ngenda bikozesa Nina ngenda muwera obujulizi naye ali kiraba nze sirimba era ensonga lwaki obalaba abantu abo bandaba olwo lwondaba nali ntandiikiriza olwo lwondaba mukwano olwo lwondaba nedda era nali wa mulala wa mulala nembera wate nemala nenkyuka kati eyo nenvaayo nenzira ewalala wekunfaananya nti osanze enkyusa adija bontunuulira olaba nga nkyusa otwala tuno munnange mukyala mwami ali eyo wandegeyawo saaluni eyo abasinga bagimanyi nga wakava ku Equity ku Centenary Bank bankolako munnange so nono olumoloza nze neteekamu sente adija abaana banjagala omwana abeera mu media nagasenga nze ndaba enjala tezinkolera nkuwaddeyo 10 yes nkuwaddeyo 10 gendo ekyokulala webale kubeera muzadde sisa abantu social media ine malamu gyetumalamu ebyobuzadde ne babivaako ebyobufumbo ne babivaako webale kubeerezaamu agende mukyala ate n'ekirala ndi mukyala muzadde ate njagaliza ate njagala abantu adija bw'otunula ewange wano abaana abo bonna sinze mbazaala n'abamu bali mu field muliko n'omu yali asola nga bo kyovula ngamba kadama nvuma nkulinze mbeera nabo abasinga mbeera nabo abasinga nabapangirisiza balina bwe babeera yes naye bono bosanzewo mbeera nabo pozi botasanze waba mukatwalo kikalo mbeera nabo olumisenge nina bingi waliwo bino waliwo eri yonna babeerawo naye nga nze ngamba omuntu abaze gyendi omukisa gwange first of all namanya gye guva nze nsobola olekotwala 10 mu kyaki nenkiwa omuntu atambula naye mmanya nti Katonda ajja kunsasula buli mbeera pozi n'okubeera omukyala okubeera ow'amazima ng'omuntu wakuwa ssente ne wooba ofunye obuzibu okkiriza okukola loosi kasitoma n'omuleka kyekyokka era abakyala abali eyo nze mbabulira ebigambo bino bw'obanga otambula tunula mu maaso bw'obanga olina ky'osudde emabega nga kyamakulu ky'oba okima naye bw'oba otambula bw'oti mu kkubo n'ogamba mu kkubo gye ndaga waliwo ebigambo bye mpulidde ebinsanyusa mu maaso naye ate waliwo bye baŋŋambye ebiri emabega nina kusooka kudda mabega genda nze ngamba genda n'ekiri mu maaso kuba sise siwuliriza bwe mpuliriza ŋŋenda kukalakata bigwe mmale ŋŋende mu maaso bantu bangi banjogeredde ku baana abo bembeera nabo tubeera muno mu nnyumba ewaffe ffe tukola even yesterday twadde ku live ffe tetukyakala toli tutanga ku biiki tubeera mu nnyumba yaffe naye abaana bange n'abalenzi n'abaami bonna mbeera nabo wano ne mbagamba mujje tukyakalira awaka ebiseera ebisinga beeteekamu n'essente ne bagamba singa tetugenda kugenda wala katubeerewo bangi era amaka g'omusajja agafudde ekitagasa amaka g'omusajja agafudde ekitagasa yeggwe nannyinigo ate owulidde mwami wange yali avuddeyoko ku mpewo n'abakukyabagamba okitegeera so tonoonyereza wabula ebyo omwemuli omukisa gwange okwagala abantu abo ne mbasenza gwe n'okyenkya ku makya n'ondaba nga nina kyenfunye eky'amaanyi tolowooza nti nkijje mu bigambo by'oyogera tisesembereza abantu nti nembagoba sigala mbeera nabo mubbo mubaamu ababi era nkimanyi abasinga bandabula mu comment section naye nze nzikiriza nti wadde babi
naye tebasobola kuba babi bonna ate ndowooza nnyo nti abantu bano Adija olina famire yo si yekutuusizza wano bantu so bw'ogamba mbu abantu nabavaako onako w'abantu maama olimba famire yo tesobola kupushinga ku media buli kaseera nga yekomentinga yesheyalinga nedda baba bantu kituufu ekyo nkikubuulira gwe wenna agamba serebu oba n'ovuma omuntu oba serebu oba ki manya abantu bano ababi mwe muli abalungi wadde n'omubi abamu naye atalina wa commentinga abaako kyakwongeddeko ku page yo like bwe bityo bwe biri so kale tweyanza nnyo mukwano tweyanzeege sibula abantu n'enamba y'essimu tugenda banange mikwano mwe bali kunjagala nsooka mpaako okutumira Adija tumira bannange enamba y'essimu nga sinnagibawa tumira omukyala gwe bayita babi wa Jaki wa babi nentumira sekadaama omwami wange omulungi kankuteeke wakati nga omanyi era omugole waba afuluma ekidaala wabaawo abakulembera ye n'abeera wakati temugamba nti ate lwaki asoosezza abalala n'asembyayo omwami kano kakodyo kaffe omwami wange naye akimanyi bwe mbanga mpaana ye abeera wakati so omwami wange omulungi nkwagala nnyo babi wa Jaki ne sekadama Jaki wa babi ne sekadama be bankoledde bino bwe nzira ku side y'aba clients bange n'abaana abali ebweru abatali ba clients bange naye nga ba follower bange ne abaana benkola nabo mbatumira mbaagala nnyo patience na kachwa plosi banange sibeerabidde mukama nsasire nakawesi ajara thank you so much wenzira ku manager Sala wange omulungi omubwati oyo akwata ensonga mubuze pitira tulini ya mumanyi nansonyiwanze erinnya lyenkozesa koyo gaye yampisa obubi naye mumutegedde oyo akwata nsonga era buli omwe amutya nenzira ku Ajara my sister Rose bambi webali nnyo webalire ddala abaana bange basekulitale kalo Vija Junior omwana wa maama wali ku kamera nga bulijjo ankwasaganya my driver Dennis bambi mwebale nnyo kunjagala n'ensembyayo n'omulala ani abo badriver bange Asani ba transporter abatambuza abaana bange ab'amaduuka bambi mwebale nnyo mwebalire ddala okunjagala mwebale kwagala Adija Kikozi thank you mwesunengako nnyo Adija Kikozi waba yakukoseza interview kuba ayogera amazima talinayo buzizi bwaleeta mbu ate nkwate kino kyotamugambye era takiteekamu kyomukkiriza era kyakola naye era asigala afuna abantu naye ate gwe atunda amawulire amafu abantu abafuna ku olwo enkya munange batuukisa ne bamanya nti amawulire ego mafu so webale nnyo Adija Kikozi ate webale buteeraga nziseseeraga yensonga lwaki ndaba naawe olabika toli mukyala mweraze nakusinkana mukyala mukatino kankole nakulaba nali manyi ono anandabawo anti yanfunako eggulire byaggwa naye Adija yayimirira nambuuza ate era nakyogera ne ku live nembagamba nsanze Adija era balowooza nti nnimba naye saakusanga so banaye mwe bali kunjagala tonkubye kati nonkubulira Adija nga sinnagenda sinnabasiibula nze ne bonsanga mu kkobo siba na ssente abaana bange benkolera ba media bampa ssente zaabwe wakuwa nakugamba zisindike ewalala nkolera bizinensi zino siteeka eno kyenkola fuluma banka nga sinadde 10 abasinga babuuza okikola otya mupaka mubamu mobile money era nsindika ku mobile money zaabo ne weriba dduuka ne webiba business nga ina kyantumye nze sisasula ssente za muntu mu cash kiba kizibu so tongobereranga ngolooza mbu nina ssente kyonkibawulira abalungi abali ku HK Media yenze Adija Kikozi nga bulijjo okutuusaako your latest update celebrity news we tuli nnyo okubeera nti no ne surprises nga zino tuzikola bannaye bakyala mutukubira akasimu tujje tuba surprising olwaleero tutambudde n'aba Herbal Choices Pharmacy ate mpozi nga bagana bafe aba Speed Express Tours and Travels nabo batuteekamu nnyo kasente aba Roast Coffee Academy n'omwami Saalongolo okwatanga musawo akugamba nti ebibyo bitereera omala kulabako n'olyoka osasula tusomere enamba tugende mwana kanange mukwana tuwuliriza business wali wonna towuliriza bigambo ng'ojje wange bona obiwuliriza totawana ku inboxinga
enamba y'essimu 0777000264 eri ku WhatsApp. Eyokubiri eri 0750117595. Bambi jangu tusinkane tukolera bulungi business tujiddukanya. Bw'okoma we Uganda tujaninga over ne tugikuwa. Bw'oba toliiwo tujiddukanya. Bw'osaba saving tumukuwa. Bw'oba tomusabye oli wadde mbogamba senga ze nja zisaba nga nkomyewo. Tukuwa saving ng'aliyeka ne capital ng'aliyeka. Abaana b'amanda mwetanire nnyo ekintu ky'amanda. Bw'oba olina obukadde 7 totawanagenda mu dduuka kolamu amanda. Kuba ow'amanda ajja sigala ng'akusinga. Poziko ng'olina essuubi ti obukadde 7 bw'otandikisiza edduuka ojja kwongeramu. Kuba Adija Uganda etabuse ebintu bya bbeeyi naye ate amanda osobola okukozesa millions 4 n'ozimpa n'enkuddukanyiza bizinensi buli mwezi n'ogamba abaako kyompa oba si kyekyo n'ogamba senga zisigaze nja kukwasaganya. Wabaawo ensonga ezitusumbwasumbwa oluusi n'osaba sendezo ne tutazikuwamu ogwo omwezi naye bw'olemerako era tusigala tuzikuwa kubanga ziba zizo. Mbaagala nnyo sigadde ndi Pretty Singa bulijjo mubeere bulungi. Welaba.